Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Okay, nkuwaniriza njagala kwebaza muna Uganda yatulaba nawe atuwuliriza ku Lugonvu's Show abali ku YouTube ne Facebook. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olunaku olwaliro nzize kubeetondera ba clients baffe, mikwano gyaffe, abagoberezi baffe, abeesunze estate ya Boza eyabaddeyo obukadde 6 futi 5 ku 10 n'obukadde 12 futi 10 ku 10. Waliwo bangi ababadde bagamba kanzije wiiki ejja, kaninde omwezi gugweko, kanzije ku Lwokutaano, abakyakuba amasimu. Nyina amawulire boolyawo agayinza okuba ag'essanyu eri abo abawanguzi ate nga gannaku eri abo abataasobodde kuwangula. Nzize kubategeeza nti estate yaweddewo. Estate ya Mpigi Boza yaweddewo. Nja kwetondera ba clients baffe n'emikwano gyaffe Abafisse mu bitundu ebyenjawulo. Ababadde batumye abantu bamwe, ababadde bagamba nti omuntu wange musindikidde ssente ajja asasule tannasasula, mbeetondera olw'ekyo. Naye tujja kugulawo estate endala mu bbanga eritali lyawala nga Mukama atuluŋŋamizza n'atukulemberamu. Eyinza okuba oboolyawo mu range yemu oba okuyitamuko akatono, naye ng'eno yo eyabaddeyo obukadde 6 ey'Empigi Boza ku lusozi yaweddewo. Waliwo ba clients baffe abaalambula ne bagamba tulabyewo katugende tweteeketeeke tujje tusasule, Mutusonyiwe yaweddewo. Waliwo ababadde bagamba nti katujje ku weekend tujje tulabe tujje tusobole okulondako, yaweddewo. Mbeetondera. Mu kaseera kano tewali wadde ploti name zaweddewo. Njozaayoza ba landlord ne ba landlady abatuse ku buwanguzi mu mwezi guno ogwokuna, ate n'ensaasira abo ababadde baagalira ddala okutuuka ku buwanguzi naye nga bambi oba oliawo akadde tekabasobozesezza oba okweteekateeka amangu tekibasobozesezza. Waliwo ababadde bagamba nti nze nkola Monday paka Lwakutaano, nja kuyitayo Olwomukaaga, nti kale tezisobodde kutuuka Lwamukaaga olw'ensonga nti abantu ababadde batuukayo olinga ne bw'abazze nga ayagala gula 5 ku 10 amaliriza waakiri atutte ploti 3. Olw'ekyo kye babadde bazirabamu oba oliawo ne tuba nga tetusobodde ate ku savinga bonna nga bwe kyabadde kitunuuliddwa oba oliawo. Twalowooza nti wanineko tuyinza okuyamba baganda baffe ne bannyinaffe okuba nga bafunako, buli omu n'afunako, naye tekisobose. Bwe tunaaba nga tufunyewo omukisa omulala mu bbanga eritali lyawala tujja kubategeeza. Wabula mbasaba nti bwe banga waliwo eteereddwayo bino bitugamba nti kaneerowooze, abantu bangi oli n'akaaba amazigalaga nti mwami Lugonvu nze guno mulundi gwa 3, guno mulundi gwa 4, naye oluusi obunafu tebuli waffe, obunafu buli wuwo nti gw'ogiraba nogaa kaneerowooze, kansindika omuntu wange, omuntu unagamba ali Kabaale, ali Kisolo, kale nja gendayo nkyali bize. Waliwo abadde bagamba mwami Lugonvu nzigiraako, ebyo twabikolanga oli n'omugirako noga ajja kusasula olugira najjako essimu, olugira naga sente zange bazibbanga estate wagiggala dda. N'olwekyo kweddako tubasaba bwe banga tugitaddeyo, bw'obanga ogyagala era ng'olaba weeri wandyagaddewo era ng'olaba ejja mu bisale byo bye weetaaga, situka oba sindika omuntu, sasula polotiyo ogitwale, ate tulemegga nti kakati ne ku luno nfisse ne ku luno nfisse. N'olwekyo kyekyo naye ng'ate tuyozeeyoze baganda baffe ne bannyinaffe baba atuuse ku buwanguzi, abo tubayozeeyoze kubanga bo bafuuse ba landlord, bafuuse ba landlady. Abafisse tubeetondera, tulindeko feezi eddako tejja kulwawo.
Mukama ajja tukulemberamu, ajja tulungamya, tujja kufuna omukisa omulala. Tulindeke waddako bwe tuba nga tuguddewo. Abafisse tujja kutandikira kumwe. Abafisse tujja kutandikira kumwe. Ababadde baweereza ssente zammwe ne mufika tubeetondera mu b'eŋŋanda. Katusabe Mukama azikuume nga weeziri era aziwa obukuumi obulungi, zireme ate kufuna makubo malala agazitaataaganya. Zikole ekyo kye mwazisindikidde okuba nga zikola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Estate bw'etyo nga bw'obadde ogiraba bw'ebadde efaanana, era bangi abamu ku bafise ababadde Luusi nga tebaliiwo oba nga balina ab'eŋŋanda zaabwe, abamu nga bali bize nga ganti kansooke mmala emirimu gyange nja kujja omwezi ogujja. Nze sobola kugamba nti ejja kuba eweddewo, sinze Katonda, era gamba nti kale, kubanga bangi babadde baga nti mwami Lugonvu nagamba nzija mwezi nga guggwako n'oŋŋamba kale, nali mmanyi ejja kuba ekyaliwo. So sinza kusalawo nega nti atubuona ajjawo ejja kuba eweddewo, eyo kikyamu. Naye katusabe ku mulundi guno omukisa bwe guba nga guzzeeko mwenna mufune. Abali ku mwanjo be bajja okusooka okulowoozebwako. N'olwekyo kyekyo njagala kubaagaliza olunaku olungi. Nzize okibagamba olw'ensonga nti bambi mbadde mu kuba amasimu, mbadde mu kyayogera n'ab'eŋŋanda zammwe. Estate yaweddewo eya Mpigi Boza, tewakyali ploti yonna wadde. Tugijje mu birowoozo, tutuludde tulabe ate ekinaddako. Mbaagaliza birungi byereere. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikole nga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu Show ng'ezimba. Wuliriza Lugonvu yekka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu.